Busenga competition mukyala wa Baltasar Ebanga yafulumizza obutambi obw'obuseegu obubwe. Baltasar Ebanga yani Baltasar Ebanga ye musajja yakozesa abakyala abasukira ddala bina mu Equatorial Guinea nera ngono yali director w'ekitongole kya National Insurance because bitya onako egona bibabulidde olwaleero mbyerabidde. So onako olwaleero nze okubeera nga nkuwa updates ku Baltasar Ebanga. However mukyala we ya surprises eggwanga lya Equatorial Guinea naye we yafulumiza obutambi obw'obuseegu. Kineno kyazze kitya okusinziira ku information gye mu kubeera nga nfuna. Yes, onako olwegwe onakuwadde details zonna zo weetaaga okubeera nga otegeera ku Baltasar Ebanga n'ensonga lwaki baamukwata n'obutambi obw'obuseegu bwajja buti okubeera nga bufuluma ani yabufulumya byonna nabikuwadde onako olweggulo nti si ye yabufulumya. However okufuluma kw'obwo obutambi ebina bwe basanga ku laptop ye nze ng'omuntu nina kiteeka ku gavumenti ya Equatorial Guinea olw'ensonga ye already yali mukwate ng'ali mukomera bo bwe babisanga ku laptop ye nga bagezaako okubeera nga bakola investigation ku musango egyekuusiza okulya enguzi. Oluganda kye lunkola emisango egyekuusiza okubeera nga ali enguzi then obutambi ne tubujja ne tubulaba twali tetumumanyi n'afuuka popular bwatyo. However kineno kya affectinga nnyo abantu okusinza mu abakyala bawusukira ddala mu bina abakyala abawererako ddala bana 1 2 3 4 bamala dda okubeera nga betta ne bejja mu bulamu bw'ensi eno. Eyo story sagikolera bulungi nnyo. However olunaku lwayo nayo ngenda bbeera nga ngituukamu ddala mu depth. So abakyala kubina obutambi basanga ku laptop ye abakyala bana bamala bo ne betta. Olunaku lwabadde lwaggulo ekiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo story sagikoleddewo omukyala wa Baltasar Ebanga bulijjo abangi gwe bakwatibwa ennaku bulijjo abangi gwe bagamba yiye omukyala omulungi mukimanyi bulungi nnyo ti Baltasar Ebanga musajja mufumbo bafumbiriganwa n'omukyala ono. On top of that ne bazaala abaana baabwe abawererako ddala 6 nera nsuubira nga omukulu ayinza obbeera mu myaka nga 10 either ali awo mu 10 alinga omukulu then n'abalala ne baddako paka ku mutaasa embayo abaana bali 6. So mukubeera nti nera Baltasar Ebanga musajja mufumbo abantu bagenda nnyo ne babami ne balajana ne bafiringa sympathy eri omukyala okubeera nga badde agumira omusajja afaanaganako bwatyo nga buli kimu akyekoleranga bwayagala n'akozesa abakyala basukira ddala mu 400 kwegamba abantu nga bawulira ennaku olw'omukyala gwe yali yafuna. Ekyatumazeeko ekyewungulo olunaku olw'eggulo ekiro ekyakeseza olunaku olw'eggulo akatambi k'omukyala kafulumye. However details nyingi nnyo ezimu kubeera nga zimajinganira still ku mukyala. Esookera ddala abantu bavuddeyo ne bakola analysis ne bagamba kirabika banene ababiri amazima gali nti babadde mu open relationship. Open relationship kyeki ye muntu okubeera nga okkiriziganya ne munnowo okubeera nga mukwasaganya ensonga zammwe endala besides ezammwe ez'obufumbo. Wankinyonyola ntya open relationship kwe kubeera nga osazeewo okubeera ne boyfriend wo oba mukyalawo naye ne mukkirizigana ne mugamba nedda okusinza mukyala nze naawe tutule tuteese tubeere mu open relationship nti wenfunayo akaki Gloria Bugi nempulira nga nkyegombye tebuba bwenzi nzikiriza ngende nkwasaganya ensonga yange ne Gloria Bugi oluvannyuma nkome okwegamba mmwe ne mukkiriziganya nti buli omu ajja kufuna essanyu outside obufumbo bwammwe nga buli omu ali okke nakyo then mukomewo naye mmwe nga muli bafumbo. Pakati ekyo bakinyonyola batya naye n'abazungu nabo ndowooza bakisussaamu ekyo bayita open relationship. So abantu bavuddeyo okubeera nga bagamba mbu kirabika baneenu ababiri babadde nga mu open relationship. Mazima ga Katonda teriiyo musajja ayinza kukola ensonga zifaanagana bwe zityo n'abakyala abawererako ddala 400 oba 4 n'osuubira nti nera mukyalawo ayinza okubeera nga tamanyi. Waneno mu Uganda okirowoozaako na bulowooza mbu nandiyagadde kwoyo Gloria Bugi mukyala nga olwedda akubira essimu sebo oli mukola bwenzi sebo wangambye ogira kino naye ng'okirowoozezaako bulowooza. Kati eyo mu Equatorial Guinea sisuubira mbu abakyala baayo banjawulo nnyo n'ab'e Uganda kyaka n'omukyala yali yakitegeera dda nti omusajja ono alimu engeri emu oba endala. So n'omukyala naye n'asalawo okubeera nga atandika okubeera nga alaba essanyu ewalala. Ensonga ey'okubiri abantu bangi bavuddeyo okubeera nga bagamba mbu obutambi bw'omukyala ate bwandibeera nga busukka ku bw'omwami obungi. Nempulira nga ntiddemu twabadde tutenda musajja kubeera nga obutambi bwe bungi oba akozesezza
kyala abawusukira ddala mu bina n'ekigambibwa mbu obutambi obw'omukyala nabwo bwandibeera ate nga bukubisaamu obw'omusajja obungi. Ekyo kijja kitya oba kigenda beerawo kitya? Wali nokwesa Max Media nze ngenda beera nga nsigala nkuleetera updates buli ekigwawo nze kyenkuleetera, buli ekigwawo kyenkuleetera, kyesisuubira kubanga Akatambi esaga ngamba Akatambi kennalabyeko sinnakalaba Akatambi banyumiriza Akatambi ke banyumiriza ak'omukyala eyanyumiriza ngambye kali mu ddakiika 6 ne seconds nga 17 eyanyumiriza we yangambye sopanga nantegeeza mbu Akatambi akalabako kamu naye mwana wattu Akatambi mbu okusinza ku yanyumiriza ak'omukyala omukyala yanyumiddwa nnyo okusinga omwami bye yabadde ng'anyumirwa kubanga okusinza ku analysis gye twakoze ku mwami mbu ak'omukyala basoose muwa massage bana beera ku TikTok abagamba ffe tukola massage ne massage extra kati bamutandikidde mu kamassage ne bamuweramu ne kamassage extra okusinzira ku butambi omukyala yanyumiddwa nnyo compared ku mwami bulijjo bwanyumirwa mu bunene obutambi abalabyeko bwe balabyeko. Ekisookera ddala ku musajja nga tukola analysis ku butambi bwe bagamba obutambi 9 ku 10 bonna yabukwatira mu office. Mu office teriwo kitambi tendiwo kafo katakwatiramu mu ntebe, ku mmeeza, ku TV, ku firiji, ku bijiiko, buli kimu ekiri mu office nanti office erimu buli kimu. Kwegamba ku kapeti, ku peni, ku laptop, ku printer, buli wamu owali ekintu kyonna mu office yakwatirawo obutambi. So amakulu mu kyo ebitundu 9 ku 10 obutambi bwonna omusajja yakwatira mu office. Naye omusajja ali star by the way. N'omusajja asaana award. Kubanga ekisookera ddala yamanya bafaani be oba yategera mbu buli fuluma n'ategera munya bafaani bange baneno nino bakwatiramu obutambi buno kyaka obwa office we bwasooka n'akyusaamu ne signal okusinzira ku yanyumiriza yangambye mbu se waliwo n'obw'oku beach ng'ali ku beach ne wabeerawo n'obw'omu mmotoka ne wabeerawo n'obw'omu kisenge ne wabeerawo n'obw'omu kinaabiro ne wabeerawo n'obw'omu toilet kwegamba yabakyusizanga mu scene variety. Ono omusajja kyakola yali akitegeera ng'akyusa mu variety okitegeera office wogikowa akala ajja kabawera mu toilet wogikowa akala ajja kabawera ku beach beach wogikowa kwegamba yakyusanga scenery naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kyeyanyumiriza kyensonga eno teyagyerabiranga mu buli mu buli video ensonga eno teyagyerabira. Waliwo azze n'ansalako nga ndi mukola story kyokka ate ndi shy by the way mukimanyi busobola kola story nga waliwo andaba era wezikola tewaliwo andaba naye wembeera nammwe njasama byonna nengirayo ensonga eri mbadde ngimaze. So bakoze analysis nga balaga 90% ensonga ezo yazikwasaganizanga mu office ye 90% tutwale office tu. Omusajja ono mbu okusinziira ku bwalabyeko obutambi omukyala gwe yasinga okwagala yoli yamusimisanga amannyo oyo gwe bakwasaganiza mu toilet mu kafunda awo mbu yabadde ne 3 kabina ebisa bitegeddeko. Ekyokusatu abalabye ku butambi buneyo ne abakola analysis ensonga eno ng'agyagala nnyo. Ekyokuna waliwo ensonga y'ebbakuli mbu ng'agyagala nnyo naye nga w'omusaba asobola okugikwasaganya bulungi. Ekyokutaano omukulu ono asinga kwagala nsonga za bagiyita batya kinnyonnyole ntya emabega eno nga mukitegedde saagala genda nnyo kwayanze saabulabi yoli yannyonnyodde yaŋŋambye muneera abagiyita saagala gendayo mukitegedde ensonga z'amabega ezire za missionary ebyo byadda yabidibya kyokka ate nga n'omukyala naye okusinza ku yanyumirizaako Akatambi ke naye ensonga ezo yabadde anyumirwa nnyo naddala ez'emabega eza missionary bino nga tabigenda nnyo naye ez'emabega naye compulsion y'omusajja n'omukyala omukyala yanyumiddwa nnyo. Ono yanyumiriza yaŋŋambye SMS gwe tomanyisa mukyala lye yabaddeko amakulu mu kyo banene ababiri beesaana okubeera nga babeera bonna. Nze ngenda sigala nkuwa updates ku buli kyonna ekigenda mu maaso naddala mu ggwanga lya Equatorial Guinea. Gwe kyonna okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekera. Anyumiddwa story eno osobola n'ogisharinga ku wansi mu comment section n'ombuulira okusinza gwe buwa ye banange mwabumazeeko obutambi ebino obeera mu ssaawa mmeka obumu bwa ddakiika 2 obumu bwa ddakiika 3 obumu bwa seconds mwabumazeeko oba temunnababeera nga mubumalako. Wano kwese Max Media yasigala nku updates kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obindekere.
ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane.